Abakadde abawangalira mu bitundu ebyetoolodde Kitende ku luguudo lw'Entebbe bakungaanidde mu kkanisa y'Omutukuvu Stefano okwetaba mu kusaba kw'okwebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu ky'abawadde. Okusaba kw'okwebaza Katonda kwetabiddwako minisita w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu n'omukyala, abatuuze mu kitundu kino n'abaana b'amasomero. Minisita Ssekabembe asinzidde wano n'asaba abavubuka obutasuulirira bakadde baabwe naddala mu kiseera ky'obukadde. Muddeeyo mubajjanjabeko, muddeeyo mubasombere ku mazzi, muddeeyo mufunenga obudde munyumyemu nabo. Abakadde bano nsulo y'amagezi, bwe bakwatibwa obulungi eddagala lye bamanyi eryaffe ettonde tebajja kgenda nalyo. Oweekitiibwa mu ngeri y'emu akubiriza abazadde okulungamya abaana baabwe nga bakyali balamu. Ensangi zino famire zaffe zisanze obuzibu. Abaana bali mu kwerumaluma mu Buganda, bali mu kweyuzanyuza, bali mu kwotunda ebibanja n'amataka g'abakitaabwe n'amaka bagatundiddemu nga balinga nti famire yonna egenda kuggwamu. Okusaba kuno kukulembeddwamu Reverend Johnson Kansime okuva Emitiyana, era onasabye abakadde okubaako amagezi ge bawa abaana baabwe nga bakyali balamu. Obukadde zaabu bakadde baffe balina ebintu bingi bye bamanyi, empisa n'obuwangwa n'obulombolombo, engeri gye tulina okweyisa ng'abasajja ng'abakyala abagenda okukola amaka. Margaret Kiggwe nga yakulira ekibiina ky'Abasamaliya abalungi mu kkanisa eno agamba nti buli mwaka ng'ekkanisa bayita mu kibiina ky'Abasamaliya abalungi ne babaako bwe baddiza abakadde mu kitundu kino. Olunaku lwaleero omulamwa gwabwe gubadde nti obukulu zaabu, era tukirabidde ddala ng'obukulu zaabu, era tusaba Katonda ayongere okubeera ng'abakadde baffe abakuuma. Posiano Mukibi, BBS Gambuze.